as if budget ya TikTok teyafuluma. Wa Bebe Cool azitutti. Bebe Cool leta sente za TikTok. Bebe Cool leta sente za TikTok. Fene tujja kusinza. Ebyo yagala mbu tuvume Kenzo tuvume wachi. Kenzo tuvume wachi atukoze eki. Tulichirubira mu byantalo. Bebe Cool yagala tuvume Kenzo kuchi. Kenzo naye akolera mu 7. Nga nawe bw'omukolera. Ate Bebe Cool lekera awo kuloza ati President 7 bwe yakugulira olugi gwe wekka gwe yaggulira. Ne ba Kenzo yazibagulira. Kati ndi ku Kenzo. Nasazeewo amutimu edi Kenzo. Kati kanfaafagane nammwe. Kati mugenda kumpulira bwe kati ndi Kenzo kati. Nja kufa ne Kenzo simuvaako. Tukoyo okutumanyira n'okutujoga joga. Azife nalemo ya Bebe Cool. Hey, bwabogola. Mugulirani. Big size. Who are you? Kati nasazeewo ndi wa Kenzo. Can't you want to see the real mirundi? Kati njagala ondabe kyonankola. Byokola. Akola ebirisiti ebyekisiru. Bitabuse. Radio Simba yalinanga akanyomero ku machaba akayitanga bitabuse. Tuliruda wakati wano. Tutusewo tutya wano, twatusewo tutya bikibe tuliko. Because mulinga bagalo tuyingiza 2027. Ata yingira 2027. Omaka gwa katandika naye gutandikidde ne bugumu. Bugumu lya. Kiche kigena maaso. Omuzungu akiyita the strategic silence. Yep. Jetugenda the strategic silence. Ebigambo byempulidde binange nabiwulidde olunaku olwajju ekiro. Bingi okusinga konno ne wano. Ya bingi okusinga kokko naawo. Abenju ya Nakalama. Banyivu. Abamu banyivu abamu basanyufu. Abamu balaba loyalty yaabwe baji compromise nze tebajjukiddwa mu kaseera ako. Era nali nagamba abantu nti waliwo olutalo olujja omwaka guno. Olwa sente? Olw'abayimbi abo ababiri. 2025 olubadde lujja we luzikira. Olutalo olujja Sematalo. Olwa Bebe Cool ne Kenzo. Kasana labye beta, manager beta. Nga jeeye ebyuma zenga kayina kigambo kya minsinga mu wadde. Nga wawula. Yawawudde nga naye n'amalako neje kiwatule. Bagamba yeweza omumba gwe bazikuba ate n'akali amaggo sawa ya kutesinga byuma. Kati guno omwaka I think era tunavira mu campaign yawe emyezi egyo ginaddako. Ujjaba lutalo lwa amaanyi. So lwero lutalo le walabye nti abantu abagenze wa president chat with Jajja kusinzira ku Gennalobyeyo nti list ey'abantu abagenzeyo yasoosoteddwa Mwami Ssali. Kati ne baka abantu bereka nga bagamba nti abo bakolagana nani ne Musuuza. Kati awo kikulagira nti mbera muyina buli akolagana ne Musuuza bamulese. Awo kikulagira nti mba mukolera boss omubwati nenga ateno mwe muri mukubanga mukola ki banna mwekuba which is highly unfortunate. Point ya Junior ya kumuleka bamulese ku bantu abadde balina ogenda okulaba abadde bagenda ogenda okubeera mu gundi eyo ya chat with Judge. Atenga yomu ku bantu nange in my opinion yabakoze ba ababeredde wenare Junior oyo has been a loyal servant to NRM nadala ku internet yoko so kya mu buntu okubanga kyamuyisizza bubi okubanga yalekeddwa kyabuntu I can side with him and understand his frustrations and emotions ziri awo naye olunaku olwajjo wabaddeyo ekintu ekyo kyaletedde entaleze kya chat with Jajja kyenkutuumidde nti strategic silence. Okay. Okutusirisa okuteeketeeke tubadde tukiraba wano nti mu 2021
wakirabanga kye extendinze nnyo ku bayimbi 2016 kyali kya Just Luyimba but then 2021 ne kigenda nga abayimbi batandise okufuka bakadazi wakitegeera 2016 lwali Luyimba Just nti tubonga naawe ne muyimba ne mugenda nenga nalo luyina engeri lu influencing kati 2021 tactic n'ekyuka nga abayimbi abo balina obufuulibwa bakada abantu abo yali apochinza abo nga balina fuka bakada kunoonya kalulu kati 2025 wano wetuli 2026 nekyekubisamu emirundi ng'ena kyolengedde nga waliwo abayimbi abaweebwa positions abamba weereddwa associations ez'okukulira babaweereddeko budget babere nga bakunga abayimbi bannaabwe babateeke mu kibbo ekimu babere nga basobola okuba nga baba controlling room kubanga olugero lw'omuzungu olugamba nti he who pays the piper controls the tune. Kati imagine kusaidia abayimbi abo nti obafunidde association Joyce Federation bateredde mu billions oba 13 oba 20 bali omu balina okubanga bazifuna mu ngeri gye bazifunamu yona yona jimba mutese waawo omuyimbi nga abadde alowoozaako kubanga agatta eddoboozi ku bintu ebiruma banna Uganda asobola okuligatta akaseera ako nti oba abadde asobola okukubayo oluyimba oba abadde asobola ogenda ku Facebook oba X abere nga ateekawo oba okudimandinga oba okusaba accountability ku bintu ebyo ebigenda maaso mu ggwanga aba kyasobola naye ndowooza byonna bidda ku ddembe lye nati ddembe lye okukola ng'omuyimbi liba ddembe kituufu nze kati ndi ku strategy y'ono nti kati kyaba kituukiriza yenga ye yes okwewala aba kitangidde nti omuyimbi yali badde onagamba kanga teddoboozi lyange ku Kyagulanyi for example obeera omugemedde awo ate munayo omuwayo akantu ate kya buntu abantu bobadde ng'ogenda ng'ofunayo ekikopo ky'amata ku kyalo n'obeera nga oyo akubye neighbor we amenya akubye mukyala we ogamba why ensonga sijja ziyingiramu nnyo kubanga ofunayo ekikopo ky'amata kati nabeera nakyo ng'akikwatidde awo abayimbi n'abakwatira awo abayimbi abali badde balina amaloboozi kubanga ba opinion leaders mu societies ba influencers mu ngeri emu mu bendala balina abantu ababagoberera ekyo n'obeera ng'okikoze eki okyewaza kati abantu abadde wasigadde kubanga amawulire ga mirundi ebiri waliwo eyo gye mwali eyo mu mainstream radio TV print eyo read by institutionalization yali yamala dde okuteekayo regulatory bodies TUCC for example jeri era nga obeera ng'olina eddoboozi lyatayagala oba ovoicinge ku radio oba ku TV ogenda okulaba nga UCC kuwandiikidde ekibaluwa okitegeera ogenda okulaba nga saawa zino twalaba campaigns ezaggwa nga Robert Kyagulanyi Center ina radio zagendako kibalwa nekijjambu bagambye togenda kubeera ngo airinga okiraba kati yo nga inayo red bodies ezibakwatidde eyo eza government whether bypassing amateeka whether bayina ensonga zaabwe abo nabera nga bakwatidde eyo kati nga abantu abadde wasigadde abali mu kubanga bamusumbuwa yebadde internet naye agimaze internet eno gyolaba mu kujja kwayo kuyajja ne sophistication yayo kizibu nnyo gicontrollinga lwaki saawa zino waliwo omuntu asobola okukola video ngali mu South Africa tulengera abaganda baffe ba yani ono omwami Dog Nation kyali Umaru Kiseka gyali tulengera banafa bali Sweden banafa bali Turkey banafa bali mu America banafa bali Canada nti asobola okuyima gyayimye eyo n'abako eddoboozi lyagattako abali ne bakiconsuminga nenga kimukuba kati bwe buzibu bwa internet nti omuntu asobola okuyima gyayimye ng'olumu tumanyi na kumanya gyali abantu ne bafuna information yes kakati internet eyo nebeera nga nzibu kubala internet eyo nebeera nga tuyingira 2 kankuze na 2016 awo Facebook yabeerera ey'amaanyi ennyo ekibiina kyali kivuganya mu M7 kya FDC nga kirina amaanyi mangi nnyo okwo kyovala abantu baleetayo oluyimba lwa campaign olwo lwa tubonga naawe bawandika statement emu yokka tubakole ki tubaboole oba wandika statement y'abantu ne bagipiikinga walaba abayimbi nga batandise okubeera nga bakola U-turn nga bawa ne bafune emiwabo ne babuna emiwabo bagibuna ne batandika okugaba naye mutusonyiwe mutusaasire bwali butamanya abali besigiriza ne bagana okuwulira bakola show ku emukono eyo ku satellite bagenda okutuuka okujja okuperforminga waliwo abantu 8 bali ba good life abo kati abayimbi abasinga awo ne batandika okubeera nga bakola akadda nnyuma bategedde effect gigamanyi gachi ga internet ebiseera byali Facebook tuyingira 2021 Facebook nga yamanyi era nnyo kye bakola kujiggalawo
okabinga amaanyi gaayo bagamba bugambya nti bannange emmese etuwunyiriramu esusa okulya ettayi eya nnyinimu tukole tutya ennyumba tugyoke okay tebaggalaho nzigale ennyumba bayokya njoki ng'emmese bafuukidde emmese bagiteza obutwa egaanye okugira bagiteza obumasu egaanye bagisomedde obutabo egaanye emmese kyebasalawo kwokya bokyaki nyumba tugenda ogenda mu 220 mu 220 ebituvudde mu kalulu nga waliwo ate application endala gye bayita ya TikTok basi TikTok eyo nejja n'abantu abayitirivu ennyo abantu abalina ensonga zaabwe abantu abali frustrated ne bali nga ate batayimuzinzemu bakodrappinze ekya Facebook kyeyalina kakati awo think tank ya NRM neyiya butya nti bannange tuba twakokya ennyumba eno ate nga bazimbye endala tunakomawa bayokya enjuki ne bazookya webali ale bagenda olaba nti yes bukalala nkoma ne buyiika kakati awo ne bagamba wano amagezi ge tulina okusala galina kubeera nga gasingako ko gali ne bayiiya ne bagamba kakati katandike naffe okulowooza okufuna presence yemu okabinga thani okwokya thani okujjawo okwokya tekukyakola tekujja kukola kubanga ne Facebook naye era mu kwokyera mulimu abasigalamu VPN nejja abamu ne bajjiiramu abantu ne badduka abantu ne bagaana ne bakona ka TikTok eyo era bakyakola operation zaabwe geziri ka TikTok eyo ogenda okujja balabanga ate bajja kukola kintu kyekimu so ina lemu negamba TikTok tetugenda jokya naffe katufune presence ebeereko nga tulina naffe abantu baffe abaliko abatwogerera ebyaffe nabasobola okwaŋŋanga bali direct era budget nezitandika okubeera nga ziyisibwa proposals okubeera nga ziyisibwa era walabaawo waliwo ekintu ekyajjaawo oba mwakyegendereza temwakyegendereza nga omuntu alina influence ku TikTok okwo balina engeri gye baagala okuzza bakutwalireko n'abawagizi bo mpola obeere ng'osobola bakabingira ku muntu ono era baliwo omuyimbi omu abantu gwe bamanyi yalina influence eyamanyi nnyo ku TikTok nobeerawo entalo talaawe ezajja ne bamwefunza be baba tuyambeko olubakati naye essaawa zino bafoolinga out naye abantu bamutegedde bulungi yes kakati nga tuyingira akalulu kano aka 226 nga kingidde bagenda okuddamu okutunulatunulamu ebyaddala nga internet teri mikono gyabwe still olwaki teri mikono gyabwe nti kintu kiri yinza ogaba kiri organic nti abantu ebyaddala sakozi abantu bali bubi ebyaddala ate nga kyebalina omuntu kyabeera alina aba alina ssimu yo ku airing out frustrations ze mu ngeri gy'aba asobodde oba agenze ku X kuwandiikirayo oba Facebook kuwandiikirayo oba TikTok kwetunuzaamu era abantu abamu abeetunuzaamu nga ba airinga frustrations zaabwe etteeka nayo lye ya computer misuse lye bakolamu amendment mu 2023 kati mu mbeera eno ne bayiya strategy ng'ebula weeks zino nga 3-2 tugende mu polls ey'okukola kye natuumye strategic silence si kujjawo TikTok wabula musirike naye mukimpowooze naye nga musigaza apsism kali sawa zino they are a bit strategic, they are not rational, they are not extreme as they were ntamanyi tegalya ku bintu ebimu. But I think this is good. Kati nkubuulira kati ne bakola ekyabwe ekyo kya strategic dano okujjawo obujja ekintu wewe kiggalawo ne bakola kino kiri okay. Yes. Alye akola ki akole okitegeera dano okuba obukubi ekintu ne kibuukawo. Yes. Kati strategic silence eno ejjetya Mwami Museveni abadde nga ajja akola State of the Nation addresses nga zibeera ku TV ne muzizira semberera omuzindaalo gambira Mwami Museveni musajja wattu mzeeyi abadde ajja akola nga State of the Nation addresses ng'ensi zonna nti kyalo it is mandatory okuzikola ayogereko eri bannayuganda baatwala ku nsonga ezipressinga eziri mu Uganda nakyebyo naye nga abadde nga ajja azikola era nga zaabuwaze nti ssaawa 2 TV zonna ne radio zonna oba oyagala bakoliko program kisoko giyimirize okay. Najja ayogere mwana wattu nga temubiraba Bannakampala oba Uganda yonna
nga temulaba mune mubeera mu byammwe ekintu kiri compulsory buli wamu buli ate omuntu ogenda wogamba otya nti bali tebabiraba omuntu ogenda mukwata amaaso gakanule no bwoti nti lwakuba nti ntambi gwe kyogamba ekyebatalaba nti radio kizibu okusanga tolaba numbers we zibuukabuuka nga wano ku mutimbagano kati gwe oyinza okugamba badde tebakiraba naye ng'ate wabayo ndowooza abawuliriza eyo naye nga statistics tesobola kupopinga kati kankikwanguyizeemu singa okwata Robert Kyagulanyi Ssentamu namusindika ku radio yonna they will be cause to effect tujja kutegeera Mbona FM tufune Kambona yes tujja kutegeera era ojja kubeera oli awo nga waliwo omwana ataddeyo live waliwo omwana ataddeyo ka clip waliwo kati bwe mwagala okumanya ebintu bino genda obika omuntu ku radio yonna mu Uganda obike nga tannafa okitegeere kati nti kibadde bwekito naye nga abantu tebalaba for their reasons abamu nga bagamba byebimu they are the same rhetorics byebimu tebajja kubeera nga balaba bakoma kulaba mu covid nga bitukwatako therefore 42 days therefore nga tugamba oba naatujjayo batatujjeeyo nga yo tulaba ebyo bwe baggwa abantu nabera ku byabwe mu covid twamuwuliza nga teri kyakkola tulina okumanya oba tutadde batatutadde okay twalindanga awo naye Museveni twamuwuliriza awo yatufuna awo yatumuzeeyi yatufuna yakubanga akadde n'agamba mbaagala ku ssaawa nga tubeerako tulinda measures ki obudde butuuse luddawa okitegeera twali mu mbeera ya bonkenke guge mazima bino ebirala yakubanga akadde ne bagaana we bagaana n'addayo n'afumba omuntu n'agamba babeera luddawa tumune babeera ku masimu gaabwe awo babeera ku masimu tebakyali ku TV na radio nti ye aba radio bo nga bamugamba ki aba radio bo bakanyagamba munaye muzeeyi ffe tukuteekayo era bakola nti bakuwuliriza oba nenga gamba naye nga siraba ensonga zenjogeddeko abagezi ba Museveni ne bamugamba nedda bano balimba abantu bali eri koye bagenda okukola statistics kankulagemu wano mukwano gwange kati bino ebintu bya bwino kati yes bagenda okukola statistics ba internet users mu Uganda as per 2024-2025 nga milioni 11.4 million they are the internet users in Uganda that is by October 25 as per digital report data ya 2025 gendo jikebere okade 11 4 buli wagulu beba internet users kati internet users abo babatemamu batya waliwo internet users ngo omuntu alina smartphone nga agirina naye nga ye accessinga weekend nga afunye Freaky Friday yani bamubala naye agenda mu data wali waliwo oli awaddeire bando gundi kitaka Elijah atekako deire bando naye abeerawo nafa abala babeerako naye nga tuli distributed ku platforms ezenjawulo ya Facebook gye bali YouTube gye bali TikTok X LinkedIn WhatsApp yani WhatsApp campaign gye ziri imperative mu groups ne WhatsApp kwa groups kati there are 11.4 million users out of the 50 million that is as per the digital reported data bamwa Museveni gye bamuwa balance ono ali luddawa balance oyo be batalina ali kapesa abamu tebalina abali mu byalo teri wadde nenge no namba abalina ogitapinga mu stiru nti wadde ebeera ntono nabange ntono kweno eba ntono nnyo naye oba olina ogikola ki oba olina ogitapinga olabe kibagamba now internet eyo kugijjako yamuwa ripooti endala nyamugamba milioni zino 14.4 zino ebyaddala abaffe betulinako percentage ne bagimubuulira sijjajje kugamba etiisaamu kati n'olwensonga eyo tulina kukola tutya nga percentage esinga obunene si yiye eri walala si yiye kobbo naye ng'omugezigezi use what you have to get what you don't have kati awo budget ye ino okukola ki okulamula kati budget mu kulamula nti bana abantu milioni 11.4 bani ababalowoleza betuyita bana aba influencinga platform zonna yes platforms zonna ntyo ebisajja nga batudde nti ku X bani abantu abo bebalaba opinion leaders abaliyo nti list nefuluma tigundi oyo alina kyagamba kati mutandika okubalaba omu ku omu mpola akkiriza agana akole ki YouTube bebani nti list yeno okay TikTok bebani list yeki
yiyo Facebook mzee Facebook najiggala kati no mzee Saabaze nakimanyi nti Facebook yakola ki era baluwa yali ataddeko influencers list ya Facebook yali ayingira bwato okujiwaayo najjukira n'agikuulayo kwaje mzee yakimanyi mu bwongo bwe nti ki nzigale Facebook yajiggala kyokka mune ekisinga okwewuunyisa Facebook mu kujiggala ate osobola omukutu gwe guli active era tu updates siwe kiri ne Facebook sebe ekyakola eyo naye kenyina inako omukutu gwe account era bulina kwatu update ate nga yagisala amaanyi yagisala amaanyi tambi so na strategy yo neberanga ejja kati ngebula wiki singa zino bili ni bategeka ekintu ngekyo ekya chat with the president nga balina okukola ki okufuna some of those influencers ku applications ezo abasobola okujja ewa muzeeyi bakyatingemu nenga the psychology of chatting na muzeeyi ekyo kiri kye nagambye nti omuntu nga oba kiri kitubera mu bwongo bakya mu buntu ebiseera ebisinga asobera nga oli niya nga bakusembeza kirizo bagana babako kye bakusuza kati bo strategically baba ekibalu kyabwe kiba kigenda kituukirira kakati kiwalabye olunaku olwajjo kati ekikiwalabye olunaku olwajjo nalwaki abamu babadde banyize nga bo babadde bali kweri percentage nagambye ebadde loyo entono kati bagenze okulaba nga balina babaleesemu be batakubye nabo mundu kati bano nga bagamba baaliwa ng'etubidde kyekiri mu kuyombesa bano abamu abakuba ennundu y'NRM konoline nga NRM etubidde tukikubye ntuyita mu buwonvu ne mu buko bagamba nti waliwo be baleese okulya ng'ate tebalwanye baleese abacuba basi kati bo bagamba abacuba babaleese kati yo ndoza ye wale ya fune batuleka naye ate oba obadde olaba president ng'obadde tokolera bwerere all the time muli mu kalulu mudde n'ekisolo wawa oba okyayagala ki anti balungi kulya balungi mirimu babi kulya balungi mirimu nti wonna tuli bajasi tuyino kube mu tuyino jikekeza obadde otambula ne Museveni from day one okuva kalulwe katandika leero ayise ku bantu n'ogamba nti ate nti ki nina okubeera wonku goli wa waka evo ajja kuyita nkuswaza okuntwala ku mbaga nkuswaza oli wa waka ole nkuswaza okuntwala ku mbaga bano bazze omukolo gwa kalumu bagende nedda baliwa kyekibuzo kibadde ekikulu gabo babuza baliwa kyatu wijjajja bwete yabadde now mu byonna nze kyenalabyemu ekifaananyi ekinene era muganda wange neyanza nnyo okubanga yantumidde bambi asooka yatutumidde erinnya lyo yalitaddeyo wa muzeeyi yatutumidde yana mweyanza nnyo nga munange mukwano gwo okubeera nga asobola okwogera erinnya ly'abantu otali otasobola nakugenda aba mukwano gwo waddala era nenkisiima bulungi nnyo kati chat with judge eyo ekisookera ddala abantu okukitegeera abantu abatamanyi politics watambula ebiseera ebisinga in most cases mu luzungu ebintu bibeera biteeketeeke strategic nga wabeerawo wakati gwe byoyagala okwogera eri abantu nga gwe Obama Barack ne president wa America byabalina okwogera president omalaga mubuuza bintu bino okuba biteeketeeke ku kigambo ekyo nti naye mu byayogera bino banga biteeketeeke kati n'ebimubuuzibwa okwewala kyemuyinza okugendamu kyemuteetekeddeteekedde walina obeerawo damage control nga magi preemptinze edda kati kiba kya because now what you saw yesterday it was a PR strategic gundi gyewalabi public relations everywhere you know kubanga nchi nteketeeke naye ng'esiiminga ng'etali nteketeeke oba okitegeera kyekyabaddewo nti abagenda okubeerawo balina okuteekebwateekebwa abagenda okubuuza ebibuuzo byennyini birina okuteekebwateekebwa obuuliza omusajja kati bulayo zino wiikisi 2 n'omubuuza ekibuuzo nga kinene nnyo nga kiyinza okuba nga kimufiiriza emyezi ena gyabadde atambudde ekimukuba akalulu nga kimukubisa akalulu yakituufu kati olina okubeera nga oli mwegendereza era abantu abadde bagamba nti bannange gundi watuswazizza wabuuziza ebibuuzo bibyo ebyaddala mu presidency politics biki oteekateeka n'ebigenda okubuuzibwa singa oleka buli muntu n'abuuza ng'ensi yonna yonna eri mu kuwaakinga musajja oyinza omwokesa ndakuwa example olowooza lwaki NTV bagigoba kakati ababadde bayitiddwa okujja okubeerawo tetubanenya bibuuzo byabuuzizza byabadde biteeketeeke
era nga abantu balina manya politics watambula ekyo kimu Tonenya ekyokubiri nti abayitiddwa for example nga muganda waffe nti abadde buildings ekintu kira ki buildings was one of the best internet personalities we have in Uganda ng'olina okumubbako numbers kubanga nkuzeeyo wali emabega nti ku YouTube ku TV temwalaba musajja so bwe kiri ne ku radio temwamulaba kati wobeera ojja ku internet okwo olina okumanya baani ab'amaanyi abagirwaninga mbayite we mbayita mbabbako kale masanyalaze okubba quote in quote mbembe yazikako amaanyi gaabwe ne bagirako audience neeraba kubanga abakujjanga tekuliko bantu ngaabo kyali badde nga kyekimu n'ekya TV ne radio ebya bulijjo abantu era tebaalikoze tebaalirabye kati ngenda kuwa example ya gundi ewedde chat with Judge yasooka season 1 ngali ne Sandra Lian bya trending anga bino kati bino yabadde element kyalero kyabadde kikambo so kibashegeza nti think tank ya mzee ekola yabala bulungi okuteekawo abantu ngaabo okitegeera kati awo nga tugenzeewo ne boogera bye bayogera ne babuuza bye babuuzizza era n'enziramu yaabyo bambi muzeeyi ne bimulemerera ngaki ebibuuzo ebibiri yabadde pertinent 1 kansooka ekya internet ekyokubiri ngende ku kya unemployment abaana bava wano nga babuliddwa emirimu ne bagenda mu kyondo ky'abawalabu engeri gye yabizzeemu ne reality eri ku ground now wetugenda ku kya internet for example nti musajja yamubuuzizza ekibuuzo kikolagana ku internet ife abali eno ku internet ne government intervention kyeyinza okubeera ng'ekola ki ng'etukolera kubanga internet isaba zino it is a pool ekidiba ekiraze nti kirina potential okubanga unlocking opportunities n'okuwa abantu emirimu government zonna kkiriza obagamba institutions zinga zikola bulungi baba bakimanyi nti industry eno eyina obusobozi eyina potential okutuprovidingira solution ku challenge oba for example nga unemployment baba bakimanyi towulirako ministry gye tulina ya planning togiwulira planning andi biki weeri awo ogoloza abaliyo bakola mulingi batekonokratisa abaliyo planning ne bamanya era byebimu ku ebyo bamanya kati nze mukulowooza okwange nkimanyi nti nno government ya Mwai Museveni ekimanyi bulungi obusobozi bwa internet for example as an industry okubeera nga eyambako okubeera nga egonjoola ebbula ly'emirimu naye tebalina bwagazi kubeera nga bakikabinga batuprovidingira solutions olw'ensonga zengenda okukuwa wammanga nze kuwe zimpe essaawa zino internet eyo nga gyolaba nti erina 11.4 million out of the 50 sibakugambye out of the 50 million in Uganda kale jjako abato abatandikira ku mwezi 0 mpaka ku myaka nga 11 kuba mwana kutandikira ku myaka 12 abeera ne literacy ya internet ebiseera ebisinga neyo eyo nswechinze nawala abana ku myaka 7 ku myaka 8 abali mu urban areas babeera ba internet users era omwana ajjukira omwana oyagala okumuteekamu ekirowoozo kina kutandika nga kya mu buto kati wabeera nga alina access ku platforms ng'ezo abeera agenda kubeera civically aware n'ebyo ebiringa ng'ebyo so millions zino 11 ku millions 5 ez'abannayuganda n'obeera ogambye kale 11 ku millions n'oba stretchinze kwana n'ogamba kale 10 z'abali oba 35 namba eno nga okitegedde bulungi nti ku millions zino 11 ninako bameka abange abanzikiririzaamu nga tebanzikiririzaamu nga tebana kibanjagalako kuba nobya mirundi ebiri muli abakukkiririzaamu naye nga abo singa okeera enkya n'ojjawo bye badde obawa nga tebasobola kukwagala singa sente zibula oba ne zikeerewa protection nevaawo badduka ne beeyunga ku bano kati mu kifaananyi ekinene millions zino ezisinga obungi tezibeera zizo olw'ebizibu ebiyitirivu ennyo now if you empower and you provide solutions to the internet numbers zino zigenda ku increasing okuva ku million 11 zidde ku millions okusinziira ku kyobeera otaddemu katugeze ku millions nga 25 oba 3 millions zino 3 nga zirina dissenting voices ku millions 4 olaba olengera obuzibu oba bugenda okwolekera kati wano ndi mubasomesa politics wabeera nti tosobola kwagala kubeesembereza nga bangi
nga n'essaawa zino okyayina ban ey'emyaka 5 kwezimu ku applications kwe bali basinga okukuŋŋaanira n'ogaana okugirifutinga eya Facebook. Kitegeeza gwe politically zino internet ene kusumbuwa tuyagala gye empoweringa. Wetugenda mu statistics that internet penetration okubunya kwa internet mu bitundu internet concentrating nnyo mu urban areas towns ezo wezityo ne ku percentage internet penetration in Uganda eri ku bitundu 27 ku buli 100. Okay, 27%. 27%. It is very 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 worse nti ebitundu ebisigaddeyo nga 73 bibya tebina internet. Otuwa tukomparinze mu mawanga getulina go mu East Africa fa basinga obubi mu internet penetration. Eggwanga erya Rwanda internet penetration yabo eri ku bitundu 41 ku buli 100. Eggwanga erya Kenya eri ku bitundu 43 ku buli 100 yesinga. Tanzania ebitundu 37 ku buli 100. Fe Uganda ebitundu 27 ku buli 100. Kino kitegeeza ki? Kitegeeza nti mu East Africa ku average yefa abasinga okukola obubi ku ndambe ya internet. Yes, ekirabiranga bakimanyi internet penetration ntimbi nini bagirikanga eryawo. Ekirala mobile data costs era bawulidde nga muze yabuuza lwaki ebisale biri waggulu. Why? Kyongamba Sakozi nga tulina ministry number eya ICT omuli gundi zino 2 omuli UCC omuli ne NITA ye National Information Technology Authority. Tebamanyi reasons lwaki data ali waggulu nnyo as compared ku Nsendala. Banga tebannamuwa report. Tebannamuwa report ebbanga lyonna na bali mu kukola kimu offices. Bakimanyi. N'abuuza n'okubuuza awo yabuuzizaani Don mbulira lwaki data ali waggulu. Tebakizeemu naye nga kiteeketeeke bakimanyi. Mu Uganda data Sakozi okyali awo lwakuba gwolina ku wifi okugo uploading era show za ntambi. Data mu Uganda tumugula GBM ya Uganda ku average tujigula $4.69 US. 4.9. Yes. But when you round off the nearest stands $5. The cent maker. Sigwe mtwalo gumu plus. Okitegera gwe gugula GBM ya data. When you compare to other countries, mu ggwanga erya Rwanda, GBM bwet egula $0.56 tewa na $1 GBM. Okitegera mu ggwanga erya Kenya 2.73, mu ggwanga erya Tanzania 1.53 yali wansi. Kakati osuubira nga affordability eri waggulu bwetyo, internet penetration eri wansi nnyo bwetyo. Abantu abali ku internet nga nabatono webati as compared to the gundi gyolina. Unemployment ebesobola okuvaawo tesobola. Nti omuntu okuploading essaawa zino internet video nga ya GB 10 wawetagisa GB mikoza uploading. How much money is that? Otugenda ku average income ya munna Uganda. Kubanga bagamba mu Nsendala nti data omwezi atisa ina kubeera nga 2% ku monthly income yo. 2%. Obulamu ne butambula. Fiwane waffe nti nkulaga waliwo omuntu amala a week nga talayo ku $200 egya Uganda. Tenza munyumiza bibozi bya tusobola kumubuulira. Okitegeera kakati ekyo kirina effects z'amaanyi ku creative industry ne digital economy. Okitegeera nti essaawa zino Uganda lwaki ba creative professionals baffe bagudde. Tuli mu game eya streaming, game eya uploading. Data ali waggulu, abantu tebalina internet eriyo mu bantu, abantu tebalina smartphones batono webityo as compared to kubannaffe abalala. Tusobola okukereja ne tunenya abayimbi baffe lwaki tebalina numbers ezimu ne ba Diamond Platnumz, lwaki temuna numbers ezimu ne ba Davido, ba Burna Boy. Nenga ssaawa zino business ekulaga eri wano tuli eri online. Eggwanga nga lyagala oku empoweringa abavubuka ba creatives n'abakini batatapinga wano, kitegeeza kiba kigenderere eky'obutatugaggawaza. Kubanga webatugaggawaza ne bagaggawaza abayimbi nga singa babakolera bino ne bagaggawala policies nga zino, campaign wetu kosobola okubayita. Kubanga omuyimbi yenna mu Uganda okujja okuyimba ku campaign ya Museveni abamize ensanafu, abatunze omwoyo bade maye bayimba lwalaavu gye balina ku mukulembeze. Kansooke nywemu tebakima sente, kanywemu nedda zigeze zibule aba bagambe kufuna sente. Nsereko yabuuza omusajja, Muhammad Nsereko yabuuza omusajja campaign muyimba za bwerere anti-patriotism.
kakati if they empower sector eyo internet kuba kiri double sided bwe empowalinga bafuna sente bwe bafuna sente bazibo controlling kituufu kati nga gwe politician olina tambulira ku side ki toyina baga toyina ku empowering industry eyo naze kusomesa politics nti ye kyakola kituufu nga politician yes niwe omuntu ayagaliza eggwanga tasobola kukola ekyo anti omanyi lwaki ate ekiso kisala side zonna anti omanyi lwaki nti bannaffe abaframinga constitution balaba ebintu ng'ebyo ne bagamba nti omuntu ajje ti Travers ze tumwadde ebisanja bye bimeka 2 ajja akola agende ebintu basobola okubeera nga abikola jazi wejjajja gwe mukulabako yes kyavuddeyo tekyavuddeyo kyamuviiriddeyo ye kyamukoledde kuba yatambudde information ye bagitegedde numbers yazirabyeko zagize naye ife abali eno mu industry ya internet tusigenda kutukolera n'omulundi n'ogumu nze yennaku gye nnina bwe bulumi bwe nnina naswadde kyabadde kikola kya buswavu nnyo okubeera nti nno mu nsi tulinamu abantu balaba ebintu manyi abaganda bagamba nti ekyobugagga ky'omuntu eba ndowooza ye wabanga waliwo abantu abalina endowooza ngaeyo nga kyekyobugagga kyabwe kyennyamiza nti anze bansaleko emyaka 3 bajongere gwe 86 kubanga munange ensi Uganda abantu kye batamanyi shareholding mu Uganda kyeki omugabo tewaliwo munna Uganda alina mugabo kusinga kugwa munne ku nsi kabere president ali mu ntebe talina mugabo gw'amaanyi kusinga gwe n'obeera osindika kigali we all have the same shareholding in the country ono okugamba nti ye bamusaleko ndowooza kiki okusinziira ku ono byamuwadde byamufunyeemu essuubi lyamulinamu ndowooza Sean okitunulira ku side eri Sean abeera mutuufu olw'ensonga nti twatuukidde awo nga munanga omusajja afuuse kiyingiringiri ku internet obutambi bwe busaasaanye obwebuseegu okitegeera okuswala okuli awo otuuka ekiseera nga n'okwetta oyagala kwetta kati ng'ogamba okusinga okuva mu bulamu bw'ensi eno emyaka bagyongereko oli era baŋŋambyeko n'olunaku olw'ejjo nti kyagenza okutuuka waawo olwedde lisiti yali emaze okuba nga ekolebwa era abantu abakulu abamu tebaategedde bulungi nnyo nti ono yoona ali mu kubanga atambula era kata agaanibwe naye ne yeegaana n'agamba nti omusajja munaggana oyo AI tufaananya malevu naye oyo sinzi Shoni yagambye oyo sinzi naye otubuuza chikeni n'agamba gwayina akatikati omuzabadde professor kati gwe professor otute chicken atogoba Shoni nenne ate tobeera feya professor abadde babiri eyabadde ku listi kyokka ate professor Sabazi n'aliko nafissawo obudde okuweebwa akazindaala ayogere ebintu ebyawulikise weebityo nendowooza ndi yabadde awandowooza ye si buli ndowooza nti bannange ensi egibeere nga egyacceptinga how ono omusajja omwera omukulu yagamba nti nze nsoosa President Museveni nzirako famire yange wamuwulira nagamba nze President Museveni yasooka ye priority ya omuntu omu n'amubuuza kyogamba omwana we bakukubira essimu ng'alwadde nga mulwadde osigala ku campaign oba ogenda omutwala mu ddwaliro kyamulema okuddamu kati kyegamba nti endowooza z'abantu olumu one because of excitement nti excitement oyo yakola bubi omukyala bali bamuyita Nalunga yali Naabagereka mu Bwakabaka oba bwali bwa Ssuuna oba bwali bwani eyagoya amayuuni nkola empoomye Nalunga yagoya amayuuni ugamba otya nti no basaleko emyaka gyange bajongera oli nga naye ate mu mbuzi agamba nze ngenda mu ggulu mbere ne ba Abraham tewamulidde nga ayogera esaba ye byalowooza esaba zino yagenda mu ggulu okitegeera nga bwakava mu katuko obutambi obuli mu kubeera nga butambula obutasanyusiza nnyo bantu ebintu ng'ebyo omusajja omukulu nowekwata obutambi obwebuto bubeera mu ssimu yo really so kyannaku nnyo mu mbeera eyo naye ekikulu kya byonna mu kyo nti tulumbiddwa ffe abali eno lwaki nti sakozi nze essaawa zino nze nga atemaatema ensonga talina mukutu neraliikiridde wayalikiridde ki nti kati n'agenda waani
kati bannaffe bangi abali compromised essaawa ey'olwaleero nga ntambi jagenda nyogera ebintu byange babisazemba byeditinge babijjemu kubanga munnange he who pays the piper controls the tune nze yennaku yokayokayoka gye nnina ate nga nabo tobanenya katugera kutuuka ekiseera nga tetulina wakulaga singa banaba bannaffe baba compromise nze bonna babamazeewo naye nze nga bwe nikugambye nti meeting zaatula kuva ku lwokusatu omu n'awanika omukono n'agamba kuba erinnya lyange bali proposing bakuteeka olina agamba akasajja ka lugezigezi kasobola kukkiriza ate nga ge mazima nze sisobola oba naafa bwavu simanyi sakozi erinnya lyo lyaliyo lyaliyo linawanika omukono n'agamba akasajja ka lugezigezi kajja tusumbuwa kajja okakasa nga ndayira Katonda mu ggulu okufiira wano lyali lisomye niwagamba kantambi ako ka lugezigezi kajja tusumbuwa kubanga ze n'obeera ompadde ssente era nja kubuuza ebibuuzo bye bimu kati oba oguze eki kati nze mu bintu byonna kyenina ekyobugagga ye ndowooza saagisaakokko muwendo akiri eno kati tewagenze muwendo gwe tewagenze newe nalibadde ŋŋenze nalibuuziza ebibuuzo nalibuuza nenga bannange naye tuli wano naye munnange akaze kadde nga kaweddeyo kibuuza sebo bagamba mbu State House ndalamu anti nze nkibuuza ne bankuba amasasi oba bankola kinimba nkibuuza kati kiyabagambye nti ntambi wa lugezigezi State House sebo akatengo kakwatirawo anti nze guno mutwe gwange seti sebbinika gujja kukola ekibi kibeera kibe bajje bakutwaleyo omubuuze bantwale nze mbibabuulize bibulani nze ntambi gundi yakoze etya aliwa Starlink nalaba embu ye yabivuddemu gamba tennawo abannayuganda lukusa kuteekawo bintu byayo wano Starlink yafulumiza ekibaluwa Starlink eno nno ya mwami Elon Musk era mwamuliddeko mwami Museveni nga amwogerako era eva mu gundi ye kampani ye eya SpaceX abasinga bagimanyi bulungi nnyo kati Starlink eno lwaki wabaddewo okusika omugwa kw'amaanyi nga sinakusomera bbaluwa eyo nti yatuvuddemu ebbaluwa gye wasooka okulaba yali eva mu URA I think twagirabako eyo nga yali egamba nti ababirina byonna okuyita wali biki tibikkirizibwa era nti olina mala kufuna lukusa okuva ewa minisita oba waaki yali wa internal affairs CDF nga yalina okuwa olukusa okubiyingiza kati ekibuuzo kyali badde ekikulu sakozi kye twali ebuuziza ffenna lwaki Starlink bagitya mbikuddemu Starlink eno providing high speed low latency internet using thousands of small satellites in low earth orbit ekyo ngenda kinyonyola abasoma ICT bakimanyi low earth orbit kye kitya nti underground fiber cables ebategenda kubira nga ezekolerako fenga zaffe zino internet service provider kuzikolera mobile towers 4G 5G telecom companies zaffe kuzikozesa ne state owned telecom infrastructures ebere bi bypassings yo kyekozesa ekozesa Starlink dish yayo obiranga ogirina ne router yo n'amasannyalaze era dish kasetunula mu wengula bweti mu sky obera online tewetaaga cable tewetaaga tower tewetaaga any internet service provider go wetaaga kakati ekiri so special about Starlink na washi government ya M7 yagitidde kubanga one erimu ku twawulidde era nga bwe kibadde kiriwo 2016 nga tugenda mu kalulu internet bagikola ki agijjako 2020 nga tugenda mu kalulu internet bagikola ki bagijjako kakati ebimu ku byatiisizza gavumenti ya Uganda okugamba nti Starlink yo yeyongereyo tejja nabadde nkunyonyola ku kibayita low earth orbit eno egame change esaawa zino kuba internet service providers mu nsi nti traditional satellites zetwalina ezibaddewo zisiitinga ku kilometers 360 which is above earth ebere eri very slow kubanga ebere eri waggulu above the earth ebere eri very slow ebere eri lage kati Starlink yo eyayo eri ku 550 kilometers just imagine bitana 5 kilometer eri emitwalo 360 kiba kitegeeza ki kiba kitegeeza nti weberanga eri mu gundi eyo ebere genda providing speeds eziri waggulu ennyo togera ku wakati wa 50 to 250 mbps mu Africa okitegeera kakati kino kiri very very closer eyongedduka to anything at satellite provision yeyo bagitya tusobola kubeera nga ogiggalawo
tosobola kugishatinga down tosobola kati ne batyamuko era ogenda okulaba mu nsi eza Africa ngenda kusomera kuzimu ku nsi mweziri okitegeera kuba waliwo ebintu nga islands ebizinga waliwo bana abantu ababeera mu mountains awo kati zambi zino MTN tezisobola abantu abali mu byalo luddawa abatali mirongooti tezisobola wano banakisobola kyo ng'otunula eri mu remote areas oba osobola okufuna internet mu mafaamu mu fishing communities mining areas eyo gye bajja gold luddawa eyo refugee settlements yebeera eyitawo oba okitegeera kakati ebeera egenda ku reducing digital inequality kyobala wali nagambye nti government ebakubeera nga eri intentional ku kuyamba ku industry ya internet Starlink oba omwaniriza dda kubanga aba agenda kuyamba ku ziri issues nagambye nnyi z'amaanyi ezitulemesezza okubeera nga internet ebuna enebeera yazisaanyizaawo dda oba ba service provider bawano be bamulwana kati awo nongenda kujjawo kaawo kakati ekyo government nebeera nga eri very very nervous ng'etiddemuko oba okitegeera eri controlled outside the country inzibu okushatinga down oba okitegeera era ngenda kukubuulira wano kuzimu ku nsi za Africa mweri mu North America eri mu America gye basinga n'okubeera nga bakozesa mu ggwanga lya America ne Canada ne Mexico Europe gye eri mu UK, Germany, France, Italy, Spain ne Poland. Latin America eri Brazil, Chile, Algeria, Argentina, Colombia, Peru. Asia eri Japan, Filipino, Malaysia, Indonesia, Australia ne New Zealand. Mu Africa wulira fabali mu kutya lwakejja. Mu Africa Nigeria gye eri bulungi nnyo Bana Boy ko bali ba Wizkid betwagala ovuganya ba Ira Star batuwa Savage sajja atekayo video mu dakika bidding eri mu milioni emu betwagala okuvuganya Break the Chains. Kenya gye eri Rwanda wano bannaffe era ensonga lwaki Kenya ne Rwanda Bugundi ya penetration ku 43-40% consecutively it is because of eyo gye Break the chain omunyizeewo speed yes omunyigawo Mozambique kati yagamba yagala vuganya nabo bano bali na Starlink gwe bagigaddewo otubanala bata check the paper. Zambia gye eri Benin gye eri Ghana Sierra Leone Zambia bamulina yes Liberia ne Niger kati abo muganda wange ogenda kubeera nga ovuganya otya nabo oba okitegeera kati uddayo ku kiri ekibuuzo kyo nti what is bade za mirundi ebiri one timing mwejidde ya kalulu mwaye Museveni atya internet kyo sagala kikulimba agitiira ddala kyo tasobola jempa walinga esukkewo wano we ayinza okujja afuta kalulu ndowooza simanyi nayo la Facebook teyakomawo Starlink ejidde mu time mumbi ate eri ku muntu ali allergic eri internet era gyobedde abuuza bano influencing bichi they are misleading people tayagalira ddala tayagala ya ayina kakabiri bamugaye ba influencer yagaye but they are misleading people. This one is like someone who lives in Jerusalem and doesn't know what is happening there. Nasoka najungula yazo se kuba ba influencer nga dota we Natasha gamba nedda bannange mzee daddy okitegeera nga tabyagala esaawa zino sakozo kimanyi bulungi waliwo wakati waffe bannamekutu abali eno online ne bannaffe abali eri tradition ngachi numbers gomanyi business nga wegudde mu advertisement ku traditional media companies ezatwalangayo obulango ti mwaka mulamba ku radio ku TV esaba zino solutions ziri ku internet ba influencers nze kyonna tokiza ku creativity kituufu nekati wali TV one yekwasa social media kugikuba nga creativity wali high documentary wakyali input tewali akavalinga documentary za wano kalingana kubuza ekyo wali wazikavalinga investigative stories wali wazikola wano nga gwe TV ono gigamba nti kati ffe tugenda kola investigative zokka oba za bisolo oba za ku trafficking abantu oba za babbi ba sente oba za biki wali wezikola wakalu ku social media wali wabikola kalingana kuwa ekintu kiki kati mwekwasa muti anti atenufa mu economics batusomesa kibaita ulira batusomesa kibaita consumer habits osoma bulungi sakozi nawe kenyeni oli wano olina TV ewe waka ne woteekako TV wali emikono gyo mugenda beera moki mu mikono gyo kati kirizo bagaana by what is it called in psychology omaliriza abantu bona simu kati anything that will empower a phone kiba kikubani oli owekikadde oba kitegeera kati owekikadde tayagala anything that can empower this mobile phone ayakungamba nti CNN complaininga
ku Facebook te complaining lwaki nkola ya Facebook kati habits z'abannaffe abazungu ne habits zaffe za njawulo okitegeera kyobalaba nti bwe mu bazungu ne print yakyakola ne post office kwa mu Uganda print yakyakololooza habits za njawulo print yagenda chuka olini waba agenze abazungu balaba ebintu intentionally alaba TV intentionally for news for information agenda ku social media ku engaging nga bo bali intention yaffe ebiralamuko okitegeera kakati anything that will empower this younger man called a mobile phone ono kiba kimuwaamuko okutya owachi owa mainstream kyobalaba nti bali batusukulidde olutalo kale sawa zino bantu banja bakola ku TV sakozi nga kukubira akasemu nagamba sakozi nkyaza mbeko kyenjogera eri eggwanga nenga yayina omukutu ogulabibwa abannayuganda abasinga obungi naye nze nkizaayo ku creativity ntambi kati kankubuza ekitono nezituula nezitandika okukola ngatonanza mukatono nnyo lwaki gundi yagaddewo MTV akikubye since 81 lwaki agaddewo lo since 81 because of the internet up to 2025 over 41 years kituufu ne CNN nga zo weziri kati MTV because yadiringa mainly entertainment entertainment esaba zino no yajiwamba Mr Phone yajiwamba era yagaye kanzigalewo TV nzire mu content creation MTV base yazemu content creation TV nagamba kandike kati habits z'abantu ebiseera ebisinga ono amplifying nyo kati anything that will amplify this young man ebe kubono gomanya abantu internet bezimbide mu mwaka gumu TV nga myaka 10 ngo muntu alina yoninga tebamumanyi nayo kimanyi mu kalulu kano mainstream tekoze bulungi teridde ku sente ngaluli bwotunuulira obulungi mainstream era kateridde kasi ngawe yali aluli 2011 2016 kati sawa zino internet budget ya Museveni era kateyiseeyo bulungi n'obulango babadde nabo ndowooza naye luli balina budget yenene simanyi tugenda streaming simanyi tugenda kukola debate simanyi tugenda kukola kino kati ba chicken ate be bali kuki webale nnyo ndowooza ne badokita ab'emakerere batunula chicken atukusete Shoni style nga yakatoa butambi butano obwekikaba yali mu maso ga president yabuuza dino gwanga professor no digi tutuna okukiriza oba Shoni style bali atyo bali kugamba tunakiriza dynamics ezikoze webale nnyo eziriwo ezize kitofu ebintu bikola ki bichose bichuka ndi chicken professor Makerere ata meeting anga ko president atula bwati nagamba who is this young man I know but because of what the internet ndi amplifying abana abo neba wamanyi vet wadde nafa amanyi neba ulira batya it wadde naba doctor anti ba doctor balina program ochima wali minister atala manga ku president yes nenga chicken abera naye nga yamulabye nga Shoni obutambi sija kita nga yayogera yabuuza kakati tulino tegeera tugawa kati awo tuli nti dynamics zikyuse buli wezikyuka sebo gwe ono wekikwate wa conservative kikwate abakosebwa ebyaddala kati abasajja abo bambi point eyokusatu waki Starlink baba balina okukirwana ate nga TV zino radio zisinga za abaani the government officials yabaddeyo wa muzei wajazi yabaddeyo NBS yabaddeyo UBC yabaddeyo nenjagala nkubuli eri abo clip obwatambudde babadde ku internet babadde ku internet ne roba ntambi ne kino ekyo meetinga museyi nze nakirabyemu ebintu nakirabyemu ensonga endala nti yesawa abantu babeere empowered abakolera ku mutimbagano babalabewo bukyali badde okitegeera bukyali badde ti wetuba nga tuli mu generation eno nga muzeeyi yeetaaga wa TikTok amuteekemu kamera ku campaign ekitaaliwo kiina kye kitulaga yes gye tudda naye kati nanti nenkuziddamu kiri kikolera mu favor ye ekya chicken atu empowering penetration yeyongere tumusumbuwe awe wali kati obuzibu politically bwe buzibu obuliwo ninga by development awo wali badde amaaso wano wandi baddewo amaaso wegali badde tujja kirabako ne bagamba nti mwe ministry musooke muddeko wano omukulembeze asooke adiringeko ani yali akirabyeko anti okkiririza Starlink n'omu operational license n'omugamba akikube najja akikube anti Starlink tosobola mutegula anti kati gulashyo agala okutegula
bujango kolera abantu ebintu ensi ebirabe yakuwana neggotya because sali zitaina control tosa mugamba ndi tosobola era nga political era government ebera ntuufu kubanga people should understand how governments operate. Awewa kati yo Starlink yawandise ekiwandiiko kyayo yatuvuddemu oba yatuvuddemu dda nenawe Bobi Wine yagiwandikidde yagiwandikidde kati tuba tugenda. Starlink yawandiise ng'eddamu ebbaluwa gye yali efunye okuva wa UCC edirective yali egigamba okulekeraawo okugaba illegal provision of telecommunication services in Uganda by Starlink okitegeera era n'awandiika omwami yawandiise ebbaluwa n'amuyita Ben McWilliams, director wa Starlink Market Access, that is Space Exploration Technologies Corporation eya Elon Musk. Yawandiise nga awandiikira mwami Nyombi Tembo executive director wa Uganda Communications Commission UCC House, n'amuwandiikira n'amugamba mwami Tembo nafunye ebbaluwa yo okuva mu kitongole kye kya UCC ennaku n'aziteeka waawe yagifunira n'agamba nti ng'ogamba Starlink Global to providing internet services mu Uganda nga tuyita mu Starlink Uganda era kintu kyonna kinkwatako bulungi nnyo kubanga wagambye tuziprovidinga mu bumenyi bw'amateeka mukulu. N'agamba naye munnange okubeera omwerufu mukulu Nyombi Tembo nga wasomera Lubiri SS nga wasomako ne Bantambi basanga muvuddewo teyabitadde mu bbaluwa naye yagambye nti Starlink Uganda itself is not selling, tetunda, is not marketing, marketing satellite internet services in Uganda because it is not yet licensed by your UCC. Because of your wallet, however, we are aware that satellite services provided by affiliates of Starlink Uganda are being used illegally in the country. Please be advised that we have taken action to rapidly and decisively respond to the concerns raised by the UCC. Nti abazirina zonna bakikola mu benyi bw'amateeka lwaki nagamba munefe aba Starlink okutandika ng'ennaku z'omwezi lumu January 2026 twali implementing service restriction empya. Yagambye Starlink implemented a new service restriction tool for Uganda. Bagikuttemu already. As a result, as of January 1st, there are no Starlink terminals operating in Uganda. Temuli wa the terminal name. Starlink underscores that individuals who were operating Starlink terminals in Uganda prior to 1st January had purchased and activated the terminals in countries where Starlink is live and authorized but then illegally imported them into your country. Tutibakiriza nk'okuziyingiza mu Uganda. Bazigula mu ziri nakusomedde. Nagamba nti any Starlink usage in Uganda was without our approval or consent and in violation of our terms of services. Starlink Uganda has never ne Bible yawo. Starlink has never imported or distributed terminals in Uganda. We reiterate that there are no Starlink terminals. Nagamba tuli committed to cooperating with the UCC's related requirements as we work to complete the licensing process. Yatuwakanye nagamba n'abazirina Starlink sezo bazijja mu nsi ndala ate ne bazimportinga ne baziyingiza mu nsi yamu mu bumenyi bw'amateeka nekye twakoze wetwazudde kwabo ne twekamu tool empya mu nsaasaanya yaffe ekugira transmission mu ggwanga Uganda kwaba abazirina bazikuttemu kati mwami Kyagulanyi yawandikidde Elon Musk yali wadde ng'ebbaluwa nenga ya mutimbagano ku X n'agamba mwami Elon Musk ssebo mukulu engeri gy'oli mu kujaganya n'okucacyanca kulw'okukwatibwa kwa dictator wa Venezuela gwe mwategedde Maduro mu Uganda wano gye nsinziira Starlink yo edisablinze bannayuganda abayitirivu okubeera nga bajoininga internet basobola okufuna internet ng'ebula ennaku ntono tugende mu kulonda mwami Elon Musk ogira obutabeera na kirevu tuyakimutereddemu wano which we seek to peacefully end Museveni's 40-year-old dictatorship. N'amugamba mwami Elon Musk kasajja gwe for South Africa oli tuyakitaddemu ng'aba abakulembeze ab'enkanu ba dictators bangi Museveni oyo gwolaba mwami Elon Musk amukulopere suffocating the free expression abantu tebakyayogerako wadde. He has engaged in mass killings kambireke mu luzungu brutally persecuted the opposition and suppressed citizens' rights gwe Elon Musk among other atrocities n'ebizibu binnyo byakoze. Please mwami tukusaba bulungi nnyo n'obuwombeefu munnange ow'ekitalo okitiibwa reactivate Starlink internet access in Uganda.
so that citizens can be able to communicate and stand a fair chance of shaping their destiny. Democracy dies in darkness. Gwe Elon Musk. Musk yali ali mu kukyakyanca bakutte dictator Venezuela. Naye wano omusajja kambireke mu luzungu. So bya internet ebimiridde taata. Kitegeeza internet egenda kuggalwa. Eyinza okuggibwako. Siteyinza. Wadde bali mu kwewaka. Nawulidde government egamba anti nedda anti wabaddewo ekibaluwa kyadde kiyise. Kati bo bazze kuwakanya kibaluwa nti tunaba kukiwandiikako. Naye ng'ebiseera ebisinga mu propaganda soka n'oteekayo ekibaluwa n'ojja n'okyegaana nga baza okulaba ku reactions z'abantu. Okay. Yes. So ensonga bwezito Dr. Chameleone agamba ki? Dr. Jose Chameleone ali eyo wadde abamwepikira mu bato. Chameleone. Dr. Chameleone lwaki mumuleka ye? Mumulekere mu kiti kye. Dr. Chameleone nakati nkisinyaako amaaso, nkisinyaako eggumba. Nagamba buli muyimbi wa Uganda n'abaali bafa nagenda ku ntaana zaabwe. Ne mbagamba any Ugandan artist dead or alive tebeera eyessa mu kasajja nga byakubeesana mu nguliko mu mubali. Kuba wadde weyadde agamba nze musobola tusobola okwekuba ennaku 2 obudde ne bukya ne tugwa ddulo. Teri ddulo. Akasajja kayina kataloogo esinga amaanyi. Yotayinza kwegezaamu wadde ggwe omuyimbi ggwe ayinza okwagala okwesigiriza okukola kye bayita sepuku. Sepuku ogimanyi? Mu Bajapaani. Sepuku yetya? Sepuku mu Bajapaani edda bayinanga ennono. Abasajja balwanisa nnyo ebiso babiso. Nga naffe tulina amafumu n'engabo. Kati bo biso. Kati sepuku ebiseera ebisinga omusango we gwakusinganga naddala ng'otenguye masita wakusinga mu kintu. Wafukamiranga wansi n'okuŋŋaanya ab'oku kyalo n'obayita n'okwata ekisobo oti n'okyefumita ng'ofukamidde bebo n'okinyoola newejja mu bulamu bw'ensi. Kyekyo Chameleone kyayinza okukola omuyimbi waawe. Kati omuyimbi oyo eyagambye nti asobola Chameleone ajja kukola kye bayita kalya sepuku. Kalya sepuku? Tuddemu okumuwulira nti yali eyo empewo zikuntira eyo. Nga mukuba nnyimba nkadde nga muli mu mpya. Nga mwagala batu ng'etambulira ku nnyimba ki? Batu ebeera bweti. Babawo essaawa engere. Nti batu eno etandika okuva ssaawa 3 paka ssaawa 6. For example 3 hours kuba n'abantu olina obabalirira bakoowa bakola ki. Buli muyimbi nkuwadde essaawa emu n'ekitundu. Mu kitundu tewali break n'emu mubali kutandika. Teri kwogera muziki gutambule. Muziki gukole ki? Guseke. Kati byokolera mu ssaawa emu n'ekitundu ne munno byakolera mu emu kitundu nga tujja tugaba max. Tugamba tubadde tubala tune ku tune eba tune teri kwogera nguliko ku nguliko. Wanaawo. Nibagamba nti buli omu dakika 3 oba 15 ove najja wekitu tugate naye nga bigwera mu ssaawa 3 buli omu nga agabanyizaako mu kitundu. Enguliko n'etandika. Kati enguliko ebeera etandika kankusomere wano okumanya bannanga abantu bagenda kukola kalya sepuku. Wedde anepikira Chameleone agenda kukola kalya sepuku. Kalya sepuku ogamba aba yeekubye ekise mu lubuto neyeesaanyaawo. Kakati kalya sepuku yino nti mu dakiika 15 ezisooka Chameleone ng'ajja ayimba kipeepewo nayimba Beikali. Ulire nnyimba gwe kipeepewo Beikali nayimba mambo bado balangire awona sing along. Teri muntu atuula batuleba bana abagala okuyita ayitamba kwa n'obuwala atandika na kipeepewo. Kipeepewo aba yakagwa kipeepewo nakuba Beikali. Kati aba Beikali utegeera ananiyomba bintu bya Beikali kama hajua nze sina mali nze alikuja Kampala. Obo kyali awo ngogamba we kantuulemu nga kuba mambo bado tunekusema watasema alumala bo tuulamu nakutandikira abalangire nasooka n'ensalawo kwekyo nsirike kinumire muli naye nkirike nga ndayo bogera bya kireera. Oba kyali kubalangire nga kuba fugabbi mukyala teyeetaaga fugabbi abakyala nga basituka bamaama baani omuleka ne yeetaayaya abakyali awo nga kubira ekinnuma kwe kubanga wankyawa tuli wansi tutandise olwo
eddakiika 15 ezisooka ez'aka miliyoni oba 2 tugende ma abakubira ekinnuma teri kwogera lukoba ku lukoba. Okay. Daginais deri MC wa kamiliyoni deri Daginais tojja ndawusidde eri leka beekuba engoma muwulidde tuwulidde abaya akakuba ekinnuma nagamba beefuula osobola okutuula abaya akamala beefuula nagamba yeekolera maali aboogera ne boogera abaya akamala neekolera maali nagamba nsigo tebasiga nsigo dololo abaya akamala eyo nagamba mama mia bannange abaya akamala mama mia nagamba Dorotia tabukabuka abaya akabukabuka nagamba naumia napenda tunalia abaya akamala nagamba kamili ndi technology kamili ndi psychology nyamugamba kale kati feziye weddi soka non-stop marathon munafe najja tugende mu session oli munafa jana kus session 2 abaddamu olwo katupakase anti rupi nedda sebo leta musomere soma muleka kufunza musajja wange we mutyo soma ne mwana kusomedde nyimba 10 nyimba 10 kale wakuba kipepe nga gokuba wana switi ne mapande natande wakuba bei kali ngogamba banange mukomera tubeera tucyankalanya wakubira mambo bado ngokubaluliwa atamalako wakubira beefuula ng'okubaluliwa oyagala tukube kikadde oyagala tukube ki katalogo nti sawe mu kitundu ogipreparinze otya gwamanyi byotandika nabyo awula vi everyday okubye love everyday okubye nekolera maali waya okubye waya nakumanya nze nkubye mama mia ensegudde eddalu okubye boggolako Dorotia tabukabuka tikasepe chebuli omawujja kake katupakase anti rupiya ndabana je tuvudde wala disitune munga kwagala nnyo munnange nkwagala olijula ku mutima tibanange mukomera tubeera tusambagala moto leero embeera tekuza kuneyo kayo moto kale tikapere buli omu kapero jimanyi gwe ng'alina Kid Fox ukapenda maoko na maoko nga butyuni bwo buzikira ndida tebusobola iseze maoko na maoko tibami bamugambe bwerere buli emwe ngolera bwerere kokodiosis ojimanyi ati nga kiggwa leero kokodiosis kiggwa leero olwo fire bandem valu talimba Yesu basima ogenze chiche chiganye bayuda tuita nabo mama chechiganye bayuda tuita nabo balala tuseka nabo timokwano tofayo kumo bwesigwa abana bange tulete ziide na agenda gwe album empya ngandeta sanyu lyange nze nkyali kuchikadde mbobo wangu de vumilia sivyo ndivyo mateeka wakabi jamira shida za dunia mama roda gwe okategedde kati oyogedde nyimba naye tubala kyabaita magnitude ezenyimba kati ogenda okumaliriza muganda wange yena alyawo ng'akasajja kayina emotional bandwidth y'ennyimba kayina catalog depth kayina timeless structure songs ezo liriko maturity top notch wali waggulu okitegeera kayina unmatched song quality across eras oba tugenda mu 12 paka 23 oba 24 kugambi kakati akasajja muganda wange yena inago kayinza okusanga the only catalog yasobola okurivalinga Chameleon yali ya Good Life ngogambe nyimba ku nyimba catalog amaanyi gazo Good Life yasobola okujja next to Chameleon. Alright close okwa so kitegezo wangudde Chameleon nawe baya wangudde dda ne sayo mne kintu tegwa katoli abagenda yimba ki
awo nga tudda mu Ndashika property esigala. nga twebala Nga mubala nga tubayitira property show MTV ng'ekomawo kuba abantu bali tuli mu battu. nga tudda mu property nga twebala Weta kweri. Ndeta kweri ndeta kirombe ky'amayinja Oleta ekirombe ky'amayinja. Kikubawo Oleta ngamba later Oleta ekirombe ky'amayinja ngamba jebi leta kisawo kiri kibatwala leta kisawo ekyo. Sebo Enyumba ndeta hama nenjikubawo ndeta Lion Island TV wale kwa ku TV wale kwa ku TV nendeta recreation oleta recreation nenjitekawo wongo bontwala era sigenda so wana yo mwebale nnyo mwebale tubadde wano wa tuli wano ku Lichi Resort Hotel Lichi Resort Hotel esangibwa side za wano we tuli bwenyine nyini ekisaasi nga okirira Chanja abantu boino balagirira obulungi ennyo abava side zo kubitaala baba basobola okubeera nga bagisanga Lichi Hotel ku mukono gwo abiradde Chanja gubera ku mukono gwaki gwa ddyo yes so bakafulu mu accommodation twogera abantu ojja n'ofuna accommodation n'owummula n'ebirowoozo ne biwummula owulira buwuliza ebintu ebiri nakyo obunyonyi obukyapinga bw'owulira obuweebu to that kind of serenity teri kikuwogganira so ebisenge ebirungi ebisulwamu family couple nzize bwomu ate ku bbeeyi gy'obeera ogiddemu ku mikolo emikolo gagikolerawo bulungi zino gardens ze tulina zino ozirengera gardens empitirivu nnyo balina ekiyungu balina ebbaala balina conference abakola conferences mujja nembeera nga mukolera wano n'ebirala bingi kati gweyagala okubookinga osobola okuba ku namba y'essimu 0709 74 09 73 kanjiddemu 0709 74 09 73 babayita aba Lichi Resort Hotel wano ekisaasi nga wakava ku satellite ekizimbe kya satellite yawo wojja okubeera ng'ojja embeera nga ekutambulire bulungi sana bannaffe aba Muno Watch bo bakyaliyo bulungi nnyo ku mutimagano gwaffe ogwa www.munowatch.com nabadde olunaku olwajjo ndaba movie gye njagala olabe bagita Nuremberg ng'eyogera ku lutalo olwa World War II eyo gundi ng'amaze okubona ng'afa ani ono Hitler be yali aleseewo bamala ne bakwatibwa jjukira kati nga balina okutwalibwa bavunaanibwe mu kooti so firimu eyo nnungi nnyo ojja kubeera nga ogisanga ku mukutu ogwo ogwa Muno Watch Vijay Junior yamaze okubeera ng'agikola ng'agitulamu bulungi nnyo those are one of the movies tugamba nti this year ebyaddala movie nnungi ng'ovudde ku Nuremberg yes tulina Junior Kafulu mulungi nnyo agikwata n'agiwa fiirwa eyo kuba bagiwadde obudde teyakomyewo n'akola Crazy Stupid Love omukwano ogwo gw'ekisirusiru n'akola Eternity n'akola The Forbidden City n'akola The Hand That Rocks Cradle ne films endala mpitirivu Vijay Emmy naye yakutumidde gyali bulungi nnyo yakoze To The Limit n'akola ne Aeronauts n'akola ne Tommy Boy ali ne Vijay Jingo n'angamba bannange wondabira ku Sakozi mugambe nange gye ndi nkola kikadde Dreaming the Reality bajjaki kyani abo A Line of Fires Nobody's Insight n'endala nnyingi nnyo but ne ba Vijay abalanga ISP gyali bulungi nnyo ISP yakoze ka Thano ka kizungu nawulidde waliwo DJ yawummudde Vijay Musa yakitadde yafudde abadde akola ku ABS TV yafudde era tukuba kukita yakitadde musajja babawunze out naye nga Muno Watch bambi twasaaliddwa nnyo Vijay ISP gyali Kevo Chris Sweet Vijay Muba uliyo ono ka Greedy People bananyagala mugende mukalabe nakaliyo ka Greedy People kalungi nnyo ka firimu ako ba Vijay Tom n'abalala so Muno Watch ku muntu yakawulira obubaka buno esangibwa ku mutimbagano osobola okugifuna ku ssimu abalina Android mugende ku Google Play Store abalina iOS mugende ku App Store abalina smart TVs mugende mu downloading atalina smart TV downloading Muno osobola ogenda ku laptop yo nogenda ku browser notekamu www.munowatch.com nofuna HDMI cable no connecting anobeera ng'olaba tusasuza emitwalo 3 gyokka omwezi kitegeeza just musulu 10 buli lunaku wabula firimu ze tuteko tetuzijjako kano kuliko firimu eziwera akakadde mu ba Vijays bonna tulina servers China Russia luddawa byonna so bwe buwomi obwo bulungi obwa Muno Watch ku firimu ze njogerere ez'aba Vijays ba Uganda exclusively teziri wala ziri ku Muno Watch bako kuba banafa aba Job Giant obubaka buno buzze mu luzungu nga bugamba butya bugamba obubaka buno kambogere mu luzungu
The power of uploading your CV. Get contacted directly for new openings. Upload your CV today at Job Giant via www.jobgiant.net. Do you want to unlock your opportunity? Yes, this is the platform. So simply upload or build your resume on this platform. You join a dynamic talent pool. The dedicated Job Giant team actively reviews your uploaded CVs. When new positions open up, international or locally, we proactively contact you via if you've qualified as a candidate directly by phone. We alert you to match roles before you even apply. No more constant job hunting. Let the team reach out with tailored openings in high demand sectors like finance, IT, healthcare, education, engineering, hospitality, NGOs, and more. After signing up your profile and uploading your CV, embere jakuba etambula bulungi nnyo. So mugende ku www.jobgiant.net. Mwe abanoonya emirimu nammwe abayina emirimu abulanga munoonya bakozi gwe mukutu gokka kogenda okubeera nga ogenda embeera ebeere ng'etambula bulungi 226 ofune omulimu omutuufu waliwo bannaffe abalina emirimu naye nga si gye mulina okuba nagyo babasasula mpola nsente ntono babacunya kati wano osobola okubeera nga potential yo openinga bulungi nnyo ku www.jobgiant.net kuba ku namba 0749 052 000 kanziremu 0749 052 000. Abasembayo be bannaffe abo aba Biva Organic Dr. Richard Senjo bejali kusaidizawo emengo agamba yi ajjanjabisa butonde ku ndwadde zonna eziyinza okuba nga zikusumbuwa kutandikira ddala ku buli kitundu kya mubiri. Waliwo abannaffe abalina endwadde ez'omu matu nga gabasumbuwa ga blocking nga tegawulira. Waliwo abalina endwadde ez'amaaso, waliwo abalina endwadde ez'akamwa, waliwo abalina endwadde ez'omu bulago, olina tensors, olina ki. Togera ku bantu abalina lung problems, togera ku bantu abalina endwadde ez'ebibumba, togera ku bantu abalina endwadde ez'amagumba, togera ku bantu abalina pressure, abalina sukali, togera ku bantu abalina endwadde ez'omu buliri, abaami, abakyala n'abalinganga abo nga akozesa butonde amuyita Dr. Richard Senjobe owa Biva Organic emengo okulirana Masengere. Gendawo ekizimbe kyaffe kiwanvu ojja kubeera okiraba bulungi nnyo kya kala eya green ne white. All right. Yes. Nenga tukuliseyo Kasuku yalaze confidence. Yes. Omusajja oyo bulijjo abasinga mu meetinga batya. Batya. Tumukuliseyo. Walabye nga Kasuku nga ayimiridde n'omuzindaalo. Yeah. N'agukontrolinga bulungi nnyo. N'asoya omusajja n'ayogera byayogera. Abasinga okutuuka ewa Museveni bagamba Museveni mbu atiisa. Nende sijja kutya. Mukisa agumpe mubuuze ebibuuzo byange ebyo. Bina. Ebyo. Woli? Wendi. Ate ngenda nanzi tekiza kuntuukako. Mwebale nnyo mwebale ddala tulabagane next time.